Ensangi zino obufumbo bwononese naye ng'obufumbo businga okumenyeka bwe bw'abavubuka naye kituyinza okubeera nga twesanga nti ate abavubuka bangi nnyo tebakyayagala kubeera nga bafumbirwa naddala abaana ab'obuwala bwe twogera ku muvubuka omuwala bangi nnyo ebyobufumbo bagamba nti ntayi tetusobola kubeera nga tubigendamu katulinde emyaka bwe giriba gituuse. Ekibuuzo kiri nti lwaki abaana abawala ennaku zino tebakyayagala kubeera nga bafumbirwa? Ndi n'omwami Kayabula agenda kubeera nga atuwa ensonga lwaki ddala abaana abawala tebakyayagala kufumbirwa. Ekibuuzo ekiri mu ddiiro era kitigomya bannayuganda emitwe, lwaki abaana abawala tebakyayagala kufumbirwa ennaku zino? Kubanga endowooza nti n'abasinga tebaagala kufumbirwa kubanga waliwo kye tuyita expectations, waliwo ebintu bye balaba nga kale oba nkiyite ntya, expectations baziteeka nnyo waggulu. Balowooza nti n'omwami alina okuba nga ali mugagga, alina okuba n'ennyumba, alina okukola ki, naye ng'ate si bwe kirina okuba. Omuntu asobola n'okufumbirwa nga n'omwami talina gundi ssente nnyingi. Nze nawasa omukyala wange ng'omulimu gwe nnina tebansasula nakakadde. Naye kati tukuze ffenna ate ku lw'ekisa kya Katonda tukyali ffenna. Ate abamu bagamba nti bwe mumala okukola mwenna mutandise nga muli baavu, mumala okukola gwenna ekisinga okubatiisa nti ate abasajja babeefuulira. Ekyo kiri kitya? Okay, n'ebyo bibeerawo naye ekituufu kiri nti oba olina Katonda mu bulamu bwo, omwami n'omukyala, ekyo tekijja kubeerawo. Kiki ekiyinza okukolebwa okulaba ng'embeera eno ey'abasingo, kuba tulaba abasingo bangi tebabuuliriddwa kimala ku ki kibagendamu? Babuuliriddwa naye kibi engeri gye babuuliriddwa si entuufu. Kati abasinga pikica y'obufumbo bagirabira ku TV, bagirabira ku TikTok, bagirabira ku Facebook, ate ffe abali mu church ne tusirika. So omuntu ayinza okubeera eyo ng'ayagala kufumbirwa naye nga kati ku TikTok yalaba nti abasinga abafumbo ate bakola ki? Baawukana. Oba yalaba ku TV ng'oli yagenda n'afumbirwa n'afunamu ssente, kati nga naye ayagala kgenda afuneyo omusajja afune ssente ze anobe. Naye si kyekituufu. So ffe abali mu church tulina okukola ki? Okuteekamu amaanyi okubuulira abantu tino obufumbo obutuufu bwe buti bwe buli, ate kisoboka, ate busoboka. Ng'oggyeko okubeera nga basomesebwa Bayibuli, tewaliiwo ku ngeri ndala oba misomo ng'egyo giyinza kutegekebwa kubeera nga abantu bano basomesebwa okulaga ebirungi ebiri mu bufumbo okusinga ebibi bo bye bawulira? Sikutegedde bulungi. Tekiri mu church. Nti mu church ebiseera ebisinga abasinga bagendayo kuwulira kigambo kya Katonda naki. Bwe tuddako ebbali tewaliwo misomo giyinza kutegekebwa like oba workshops ng'ezo z'abasingozi kuki kwegamba okwenfasizing okulaba nga babasensitizinga ku marriage? No, actually churches ezisinga ezo programs zirina. Just that abamu babiwulira ate tebaagala kujja. Ne bafuna obuzibu mu bufumbo ate awo ne bagenda mu marriage counseling ng'ebizibu byakola ki? Byasukkawo nnyo. Bwe tutunuulira ebibiina ebirwanirizi by'eddembe ebisinga birwanirira ddembe ly'abakyala, omusajja takukola bw'ati, omusajja takukola bw'ati, olowooza kino tekyongeddeeko kwongera ku bwasingo basinga okubeera nga beeyongera ng'ebyobufumbo ne byongera okubatamira ddala? Yes, indirectly yes. Kubanga kati abasinga balowooza nti nno kati ng'abasajja abasinga tebaagala kuwasa bakyala. Anti balowooza nti nno ajja kufuna omuwala oba omukazi ng'ate tagenda mukola ki? Tagenda muteeka mu kitiibwa. Nkubanga alowooza nti nno omukazi oba omukyala babayita empowered women. Si kibi
mu kyo naye kati abasajja abasinga batandise okutya omusajja ayinza okulaba omukazi n'amwagala naye ng'atya omugamba. Yes, tulaba nga obwasingo tebuli ku bawala bokka, n'abaana ab'obulenzi bangi tebakyayagala, babamu baagala bagiyita hit and run. Naki kino kivudde ku ki nti tewabaddewo balance mu kubuulirira abaana bano? Yes, definitely, kubanga kati ngaffe bwe twali abato twalina basenga ne bakojja batubuulira, naye kati ebyo tebikyaliwo. Nga bwe nagambye dda, abasinga babirabira ku ki, ku TikTok, ku Facebook, ku ki. Kati oli perception y'obufumbo gy'alina mu bwongo eva ku ki, mu ebyo ebintu byalaba ku TikTok. So definitely tajja kukola ki, kulaba bufumbo nga bwe bulina okuba, nga Katonda bwe yabugereka okuba. Nga tumaliriza, olowooza ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga abavubuka babeera empowered nabo okubeera nga basobola okuyaayaanira obufumbo? Kati ffe abantu abali mu bufumbo, okay? Kale nze simazeemu myaka mingi, mazeemu emyaka 5, naye kati ngenda kweyogerera. Nze ekyansikiriza okuwasa, waliwo abantu abakuze be nalaba nendaba nti nno bakikoze, neŋŋamba nti nange nsobola okukikola. Okay? So nga kati Bishop Isaiah Mbuga mufumba amazeemu emyaka nga 25, olaba omuntu ng'oyo ng'amazeemu emyaka 2 n'egisukkamu, ojja gamba kisoboka. Nina bajjajjange mu bufumbo baamalamu emyaka oba 60 simanyi, kati nalina examples mu bulamu bwange. Neŋŋamba nti nno okay, obufumbo busoboka. So abantu abali mu bufumbo balina okukola ki, okulaga bano abato ti nno kisoboka. Tebalina kujja mu mawulire ng'ebintu bitabuse, nga waliwo divorce, nga waliwo biki. Naye nabo batulageko ti nno nagenze ne bbange oba ne mukyala wange e Dubai oba ewa, tumaze just celebrating emyaka nga 5. Ne bagamba kisoboka. Weewaawo omwami Kayabula ndowooza nti akirambuludde bulungi. Mmwe abali mu bufumbo mubeere ekyokulabirako eri abaana bano abato, nabo basobola okubeera nga babeegomba, kubanga ennyonyi enkulu bulijjo yeeyigiriza ento okubuuka. Kankuzeeyo ewa Nakabuye Vonta ate akwongereyo n'amawulire gaffe alipoota leero.